nakyawa community y'abana Uganda. Nze ndi Canada wano. Wali abana Uganda, but I live by myself. Nakoowa. Tomanya kigendererwa kya muntu. Tomanya lwaki akulinanye. Ulabirawo nga koze ekintu n'ogaleka. Otugambye ne kwoyo Husaidi mbuwa muloga. Byonna emboozi yonna ogenda kugiraba. Ani gwe naloga eyefula mbu namuloga mbu nali ngenda muttira omwana munyolo binyiza. Byonna kubikaabya. It's so touching. Era munamubiraba muyina okubeera abanywevu. Banga naye kenyina agenda byogera. Simanyi naye manyi Allah ine ensonga lwaki yasazeewo mbyogere era nkimanyi tajja kumpanguza. Nja kubyogera. Buli omu yali yanjogeddeko ekigambo. Olukwe kyava kubanga nze mukimanyi nti nze bampangirako n'omuntu. Ne bampangirako omusajja. Naye nga bonna lukwe. Omuntu nakukolera olukwe olwagala n'okujja mu bulamu bw'ensi eno. Olina kupangira omusajja ajja kusiiga obulwadde. Can you imagine? Banange mutulaba kutambula mu kkubo. Tutudde ku maggwa. Omuntu n'omuliisa mwaka ku mwaka n'omulabira ne famire ye n'amaana avaayo n'akwasamira. Nga n'engoye n'empale zakyayambadde bikizo nazizo. Nga bamwambazanga okuva ku sokisanda we yaawe katumanya mpale ya munda and all the stuff. Naye n'abeerawo n'agamba nti nina kuwalambira ku Stecia ate anaayogera ki? Not anymore. Nebaza Allah yampadde courage. Abantu bangi bamanyinga omuntu atanyega. Munange engeri gye wasirika twali twamanyira nga tusaba oyongera okusirika. Sikyasirika mukwano. Gwera buli avayo govaayo njasamire mu kamera. Nze ngenda kusaka siriso. Emboozi sigenda gibuuka makyo. Nti ono anavudde kuba bagenda kujja buli omu ajja kwasama. Nti ono avudde yanjasamidde kamubuukire nedda. Nze emboozi ngenda gisenka kati gojja omuwagizi ajja unfollowing. Gojja okujja following ng'omanyi ogambe nti ono yali gundi mujjukira yajja wano mawulire n'atugamba bwati. Yajja mu kamera n'atugamba bwati. Presenter yamuliko n'abeera nga ajulisa bwati. Buli ajulisa buli omu mbabuulira bayina ebigendererwa.